Omumyuka wa Katikkiro Ambassador Emmanuel Ssendaula akwasizza omuzira wa 2015 Leonard Duko emmotoka gye yawangula mu nkuuka n'amakampuni agasinga okukolesa mu CBS Pewosa agakwasizza amabaluwa agagasiima olw'omutindo gwe baayolesa era n'abasaba okwongeramu amaanyi baleme kuddirira mu bye bakola basobole okugasa eggwanga n'okuyamba abalala okweggya mu bwavu. Mu ngeri y'emu avumiridde amasomero agasomesa abaana abato mu nnimi engwira ekibaviirako okutwala ebbanga eddene okutegeera ebibasomesebwa ate nga mwana wattu baali badde babitegeera mangu mu lulimi oluzaaliranwa. Era wano wasabidde abazadde okusomesa abaana baabwe ennimi enzaaliranwa nga bali ewaka zireme kuzaawa. Nga nkozesa omukisa gw'omukolo guno ogwaleero okujjukiza Obuganda ky'ensonga enkulu ennyo eri emabega w'enteekateeka eno eya leediyo ya Ssaabasajja Kabaka eya CBS yeeyo ey'okusoosowaza olulimi Oluganda. Kubanga mu butuufu tewali ngeri gye tusobola kuzza Buganda ku ntikko awatali kusoosowaza lulimi lwaffe Oluganda. Anti awatali lulimi Luganda tewali ggwanga Buganda. Ekyo kikulu nnyo nti abantu mukitegeera bulungi. Tubadde tulina endowooza abamu nti omwana bw'agenda mu ssomero ne bw'aba ng'akyali muto nnyo zino naasale ze bagendamu nga wano mu Kampala okulaga nti muyivu asomye nnyo abawaka n'omwana oyo mulina kwogera naye mu Lungereza. Endowooza erina okutuva mu mitwe. Omwana ajja kuyiga Olungereza, ajja kuyiga Oluchina, ajja kuyiga Olujapanese, ajja kuyiga ennimi zonna z'omuwa omukisa okuyiga nga amanyi bulungi olulimi lwe oluzaalirwana. Mu keesi eyaffe lwe Luganda. N'olwekyo kikulu nnyo nti abazadde tuteeka ekintu kino mu mitwe gyaffe. Obuyigiriza tekitegeeza kufuuwa nnyo Olungereza. Ye omuzirambaziro wa 2015 Leonard Duko akubirizza abantu obutenyooma beeweeyo nga beetaba mu bintu ebitegekebwawo Buganda nabo basobole okuwangula ku birabo ebitekebwawo bibasobozesa okukulaakulana kuba nabo balina obusobozi era nga buli omu asobola okuwangula. Ebitabo ebiwera neebuuza atwala ebbanga nga nsoma era nga neeteekateeka n'okwebuuza ku bansingako ensonga lwaki kusaawa emundi kyende kati kusaawa. Okusoma ennyo okusaayo omwoyo ku buli ekigenda mu maaso ne kiba nga tekikuyitako n'okwebuuza.